abantu bangi abana neziridika abalina security nenga bafudde mu nfa enyamizo beyine bibuze bingi kyakwenyamira nnyo nakyannaku nnyo nti gavumenti oba security eggwanga ekyalemeddwa okufaayo ennyo okumanya nti emundu zino eziri mu bantu ezikuba abantu zivaawa because there are many people abaze bakuyibwa amasasi nimbetwalanga ebyokusaaga gamba nti amasasi ga ambush babaguddeko bugwi nga tebakisubira nako amasasi gatandika okuva mu sayidi zonna naye asala byasooka nagezako ye bwatu bwagamba nagigizako okukyusa leni agezwa nga olyamuleegeddemu nnyo nakka wansi erimu eryamuyiziza omugongo agamba nti tiwali kirala kyonna it was God eyamugambye instruction yamugambye gwevaayo nakyuka bwati okugjayo omutima wano neriyuza omugongo from this side paka wakati womu tamanyi omwana engeri gyamushildinze mukubanga yamuguddeko bwati amasasi nga 10 gakubye mugongo gwa mwana. He could not survive. Nasigala wansi. That's what he says. Nagamba eddoboozi eryamugambe eyagedde emirundi ebiri esatu eryokubiri lyamugambye tovaawo balowooze nti ofudde nasigalawo oluvannyuma lw'eddeeka nga ssatu nemugamba simbula atempola genda emulago kubanga is a warrior, is a fighter, is a soldier. Era agamba nti ajja kubanga agenda maaso n'okuweereza Mukama amuwadde second chance. Wekisa bw'atyo kyewunyisa abadde muto nnyo mulungi nnyo wa kisa nnyo mukyala we muto nnyo ate omwana muto nnyo nnyo ddala naye Mukama bw'atyo bwageze omukumi gabuze nnyo banze nagawulidde teyafulumya emmotoka olw'okutya naye okunje nnyo njo omuntu eyamukubye abadde amulaba n'agezaako okuba ampusi eyo ennene eyawa amutomera omujunuza n'atuuka ngakirira wali wansi bayita bawalakata wansi gayagala mutomera n'atereza motoka n'agolola paka mulago yaddusizza oyo bodegaadi we gye yafiiridde yageza tuuka emulago nga bodegaadi yafudde. Omusumba mwemusimatugere tuzeemu oyo abeerako omwaka kuba kwetereeza kubanga abayaayo balaba tebakuba misi era Katonda yambye nnyo embi kulwaga nti waliwo kiruwita empere tukana ogamba nti kubanga ffe abasinga twalozazebwalwezi bwatuka gamba embeera yabadde yakasayidiseri era tufe ogenda okukijalazinga nti badde batamusumba kyabadde too late.